Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano gyange, amannya gange Shida Dada, nga nze nate era mbatuuseko ebbaluwa ya leero. Nga yeri tetunnaba kugenda mu bbaluwa ya leero, kasooke nebaza abantu wano wammanga. Bannaye mukola kyamaanyi okubeera nga musharinga, mukomentinga, mulayikinga, bannaye mwe musinga. Gwe noolaba naye n'ogamba kandekewo mukomentinge wansi wano. Bambi Mukama abaddizeewo, mukola kyamaanyi. Bannange, kannebaza abantu bano abajja mu inbox zaffe. Ne musobola otwongera otuwa ku magezi nga wali olemedde olekawo okukomentingawo n'ogamba naye kangende mu inbox zaabwe nyongera obbawa ku magezi. Bannange, mukola kyamaanyi. Nebaza abakomentinga wali wennyini nnyini. Rita Gwasinga, Shivani ow'omugisha Gwasinga mukwano. Mukama akumpeera omukisa kutuuse ne ku bingi by'oyagala. Bannange, Sharifa, Mukama bannaye mwabanzirizeewo gwe ne gurupu yo. Mukola bingi, mugenda ne mulaba. Aye ne mujja ne mu inbox zaffe, Mukama abaddiseewo. Jafari, Mukama akuwa omukisa. Shamim, Mukama akuwa omukisa. Patricia, Mukama akumpeera omukisa mukwano. Na mwenna bestasobola kumenya mwenna mannya kye muba mumanya mbalabira message zammwe nziraba nga naye mbasibazeemu mukimanye nzituusaayo era mbaagala nnyo temujjanga okwo. N'olunaku olwaleero tuze n'ebbaluwa yaffe ng'egamba weeti: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya gange Shida Dada. Nze mbatuuseeko ebbaluwa y'olwaleero naye nga tunagenda mu bbaluwa ya leero, nsooka okwebaza banne emikwano abampa obuyambi bw'abantu bano bensomera ebbaluwa. Bambi mwe musingira ddala. Sharifa ne gurupu yo Mukama abaddizeewo. Abaana abajja ne balaba vidiyo zaffe, abaana basharinga. Omwana agamba kandekewo komenti. Mikwano bambi okola kyamaanyi. Nammwe abakatweyongako bunaku tubasomera ebbaluwa yammwe buli lunaku tugibasomera. Nate era nzize ne munnaffe ng'asaba tumuwe ku magezi. Nzize ne munnaffe owaleero ng'asaba muwe ku magezi. Agamba waati: amannya agange nze Nakkazi Shakira, gambeera Mukono. Nina emyaka 27 naye nsaba mumpe ku magezi. Nkole ntya? Ndi mukyala muzadde ayina abaana 3 naye embeera egaanye n'obulamu bwatandikawo butya. Nakula ndi mulekwa era nasomako paka P4 nenva mu ssomero. Bwe nava mu ssomero batandika okubanga buli omu ansanze wantwalako omwezi nantwalako omwaka. Nyina ow'omukazi omu gye nanywerera namalayo nagendayo nyina emyaka 13 nenvaayo nga nyina emyaka 17. Bambi yali talina nnyo, teyansasulanga ssente naye nali ndya ate nga nyina n'obwekwebaka luli kye nali siyina. Nabeerawo ekiseera omukazi yatuuka n'afa. Omukazi bwe yatuuka ekiseera n'afa, yali amanye ennaku yange. Naddamu abaana ne bangoba nenziramu okuzungawo ntyo naye nali nkuze nga ntandise okukola nga nsobola okugenda negaba kusomba amazzi ku kyalo nga mbikola. Twali tubeera Mukono. Olwakyo olunaku nafuna omusajja bambi yanjagalira ddala era twabeera naye nga tuli basanyufu. Nazaala omwana wange asooka n'owokubiri n'owokusatu naye nagenda mu ddwaliro okuzaala omwana wange owokusatu. Nali ndi mu ddwaliro
nga baŋŋamba baawo emmotoka emutumidde afiiriddewo. Naguma nadda ewaka, twali tupangisa, nanyigirizibwa naye Mukama yampanguza nensobola okuggyamu omwana wange. Bwe najjamu omwana wange nakwata ssente bwe nali njiyizaawo nga ntunda obunyaanya bwange, nengula paasipooti nendaba nga ŋŋenda ebweru. Bwe nagenda ebweru nagenda Oman. Bwe nagenda Oman nabeerayo emyezi 3. Amaka ge nafuna gaali mazibu nnyo nga mulimu omusota munene. Nalemererwa. Bwe banza ku woofiisi ne baŋŋamba dda ewaka, tojja kusobola. Nakwata ekkubo nenzira ewaka e Uganda, nembeerayo. Nalaba wagaanye nengenda e Saudi Arabia, nebe nga njiyiza abaana bange obulamu. Nali mbalekedde omukazi nga mmanyi we naakola, naasobola obbawo obuyambi. Nagenda e Saudi Arabia, nabeerayo, nabeera mu maka nga ndya nga neebaka naye nga tewampa ssente. Namala omwaka mulamba neŋŋamba najja kukolerera abaana bange, sifuna ssente, koze ntya? Nasaba ne banza ku woofiisi, nenkwata ekkubo nenzirayo e Uganda. Mukadde kano kenjogereramu ndi Uganda, naye njagala mumpe ku magezi, nsaba mumpe ku buyambi, nsaba bambi munyambe oba nnyina kizibu. Nze sibyana ssente mu nsawo, nze wembeera n'omuntu mmaliriza afudde, simanyi lwaki. Bwe nfuna emirembe omuntu nanjagala nnyo, maliriza afudde nga ndeseewo. Nsaba mumpe ku bagezi, nsaba mumpe ku buyambi, nkuze abaana bange bano. Abaana bange bakyali bato. Omwana asooka alina emyaka 12, n'amuddako alina emyaka 7, omulala wa myaka 3. Ku budde buno mpandiikidde ebbaluwa gy'alina. Nsaba mumpe ku magezi mikwano. Nja ssanyuka nga mumpadde ku magezi, nga mumpadde ku buyambi, nsobole okukuza abaana bange, nange mbeereko n'omwana wange ng'asomye. Mikwano, omusajja yafa, nali simanyi waabwe nti manyi waabwe. Siina muntu we waabwe gwe nali manyi nti gyali naddukirayo. Siina famire nti nyina famire. Embeera egaanye. Nali ngenda ku masomero g'abaana nensobola otundako ebyokulya, mbaggalawo, sikyalina wenkola wadde okujja sabbuuni gwe nsobola okugamba nti oba omwana wange omuto anaabeko. Nali luli nsobola okupangisa ennyumba ey'Emitwalo 6 neŋŋamba kanneekubiririze ndabe nga mpangisa ennyumba, abaana bange sirina gwe ngenda balekera. Ne we nagamba nti efumbira omusajja ayinza obba tabaagala, naakola ntya okulabanga ndaba abaana bange nga babonaabona. Neŋŋamba kantule n'abaana bange tubeere nga tusobola okunoonya 10, nsobola okwoza engoye ku kyalo, nsobola okukola ebintu ebiti ebyenjawulo, abaana bange babeere basanyufu, baleme butakulira mu nnaku gye nnakuliramu. Naye nnemereddwa. Ebiseera bino bye tulimu ate binnyize nnyo kubanga ne sabbuuni simuyina, siina nangatto omwana gyassa mu kigere, siina na kyakulya, wabula neiba yannyamba n'agamba
omwana wamwe ku kyokulya kiikyo. Neiba yagamba nti olugoye luno luyuliseeko omwana we olumu walwambale. Bannange mikwano, nsaba bambi munyambe, buli alina ng'alinayo k'alina ng'asobola okunyamba. Mikwano nja kusanyuka nga munyambye. Nsigadde nze Nagujja.